kibina kye NRM nkitadde owulira ne uniform njisudde kuba emyaka gyemaze zentambula NRM ndi NRM ne baka NRM abaana bange bali mu NRM ebbanga lyemaze mu Uganda wano nonde NRM nonze ekibina kye NRM emyaka gyonna naye okukakana nga bubbi yiyo uniform sikyaddamu NRM njitadde nsaze ekibiina amazima ddala ebbanga lye bamaze sente zaffe bazibbye ati kaneyambule bamanye nti ndi mulala owulira batubbye bagiyita NRM omukazi agambye kaneyambule tomanyi oluusi munakola ki esente muziridde mpagidde NRM ndonze NRM famire yange eri mu NRM abaana nti naye munange talina kalungi kagifunyeeko kugamba nti kanjeyambule era neyeyambula buli kimu nakijjamu mulowooza birungi gyetulaga mukama yamanyiyo naye nga byo ebyobufuzi mukwano si byakwesuuka abaana babikabiddemu ababifuniddemu bafunamu ndowooza ebeera chance naye nga NRM y'omukyala agambye ngivuddemu ngitadde sikyadda Yes, munange waliwo akabenje akaguddewo ensangi zino munange juzi oli twafuna akabenje k'abaana era ninkomo ne mbagamba nti munange omuwendo gw'abafuddeko gwali tegunategerekeka ate nga basurvivinzeeko bali banyiga biwundu eby'amaanyi essaawa ya kakati waliwo akabenje akaguddewo omwana muwala alabiddwako ng'alajjana abamu ne bamuyita Sire Queen kyonna kye kiri naye munange tebitambudde bulungi Muviridde wa nga mulaga wa Kamuli kitalo nnyo era kitalo ddala ndoza malowoozi g'omuwala owulidde ng'akugamba nti mufiiriddemu omuntu ne bamubuuza mubadde mulagawa koye Kamuli mawulire si malungi essaawa zino naye nga munange tweyongera okuba nga tusabira abantu baffe buli omu atambula abavolaa munange bagamba nti wowulira nti wagudde n'akabenje tosooka kugamba nti waba olina omuntu weyatambuddeko mukubire ku ssimu mubuuze munange watuuse oli ludda wa oli mu mbeera ki kubanga oba tomanyi oyinza okugamba nti wabaddewo accident kyokka nga n'omuntu wo bambi mwali mawulire si malungi agavi nga tuvuddeko eyo munange ate ye ebya Hajjat Hadija Namyalo nabyo byeyongedde nakugambye nti munange foot soldier omwenganganga nga omusobola bosi bangu bokwenganga era saawa eno bavuddeyo Fred Kajubirumbuye aleese bwino ku mukyalo oyo Hajjat Hadija Namyalo kintu kiri kye nabagambye luli mu mboozi esoose ate bwenna agenda into details kuba mbagambye nti omukyalo ono buli wabeera ku press conference oba ebintu bina byakola bibeeramu ebiwojjolo there is a possibility omukyalo ono yali neekolera jange somehow kyobula nti bigambo ayogera binenenene ali awo nabagamba nti bwemuligenda ku parliament Minister of Education UNEB ne bateekawo kawunyemu wa qualification ku parliament yawo nabagamba government nekyuka ne bateekawo kawunyemu wa qualification academic qualifications ku parliament yawo nabagamba 70-80% bonna empapula za Nasarodi kati ono omukyala bulijjo aleekaana naye nali abawako kindi bagamba nti ono nja mulumba lwa n'abalumbi Kyagulanyi ng'National Platform kati nasooka ne neewuunya omuntu ali mu ofiisi ng'avaamu agagamba agenkana mapeera which kind of leader is this abeera mubivulu eno abigula akabina akola atya inganga ebigo byebera tebikwatagana binne naawe mulakuninga Oda ne morning and calling mu free phase ojja kutulaba ki Vietnam yamaze na agikwata muko katono kati mutegedde abantu betudiringa bonna baki bonna bafere wabula ngenda mugabe kigambo kimuna aba national verse movement one generation je mulimu ndala nnyo luli kyalinga kyangu nnyo omuntu okola certificate mu national road na fuluma nayo neetu mu manya gayagala kati ennaku zino tuli mu digital era whereby nti n'omuntu qualification zo bazisobola okubeera ku certificate yo ng'eriko barcode it can easily someone to scan your qualification n'amanya gwani
kati yo system eruka tuli balala mukko ekyokubiri bw'olaba ng'omulabe wo ng'ategedde ku plan zona atandika ozikozesa manya nti w'omutuuse we ogendera ddala mu maaso banyabo ne bassebo oyo mukyala ensobi gye yakoze aba kubeera mu gavumenti ng'etegera singa ali mabega emitala w'amayimbwa nga bamusibye dda kubanga yakubye ekibiina kye ekigo indirectly nga tategeera wali president wetugenda nti emmanda bwanika ejjwa kwanika abantu wano wabula emmanda bwanika yanisa omukazi ono nga tewali amukutteko yeyandise yekka naye nga nze nali nakonako hint katono nnyo nti omukyalo ono nja mulaga nti n'amanya gali mu siga egage ne qualification za nasize ezize mu buwulire na biki ebituufu era bwe mbadde mugoberera profile ye abadde ayogera bikyamu nnyo ku famire ye nga tayogera na kitaawe ng'ayogera nnyo ku nnyina kirabika bafunamu butakkaanya mu famire mwafunamu butakkaanya kati ye muzeeyi yagambye bwe balwanyisa corruption basooka bakwata olw'ennimi tuvuddeko eyo munnange ye Tamale Mirundi Junior aka Planned Mulekwa avuddeyo n'awulirira mwana mulenzi oli Kempaka ono eyavaayo mu maaso ga kamera n'avoola Obuganda n'avuma Abaganda n'avoola Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi bingi nnyo yayogera era juzi nabagamba nti mwana mulenzi oyo yakwatibwa era ne tumulabako ate ng'ali ne Frank Gashumba ng'amugamba nti munnange weetonde oba menyawo ebigambo ebyo bye wayogera avuddeyo n'amuwulirira era n'amuwa ku magezi baana mmwe muli baana bato I even saw idiots supporting that boy. Nolaba basiru, abawumba tutu, abafungula ndiga. Nga basupporting oyo omwana. Nenge ekintu kyakola kikyamu. Era kiyinza okuleetera obuzibu obw'amaanyi. Amawanga mangi gaweddewo lwa tribalism. Tunuulira Somalia. Ekisumbuwa Somalia olwaleero madini na mawanga. Sudani eweddewo lwa madini na mawanga kati gwe tukuleke ssebo wano tewali tribalism n'abanyankole tebajja kukwagala even westerners will not love you wano abasinga okugula amata si ba western abasinga okulya ennyama wano si ba western be banaate bemuvuma fala mukufe bakyala baffe ba western nze abantu abasinga okunjagala they are westerners naye ndi muganda because tetulina tribalism wano so tewali muntu nammwe abawagira tribalism mwenna muli bakwatibwa IGP police CID Mwani Magambo crime intelligence general Damulira CMI mukwata abavubuka bano mbasibe tetwagala bintu bya tribalism wano fenna tuli bana Uganda fere tutunulira gye tuva Muganda agamba nti embulirire tefa yonna so agezezaako kubanga amubulirira oba najjamu kimu bibiri yamanyi naye nga byowe ebityo bitambula ate nga munange tweyongera era nga tugenda mu maaso waliwo omwami yavuddeyo n'agamba nti Musewe naafuge nti era ajja kufuga paka munange abaana bavuddeyo ne bamwanukula era ne bamubuulira ebyasaanidde okuba nga awulira bibino Museveni wakufuga aleke n'ekiramu n'olengero oli ataddeko akakofiira awaga mumpe omwaka kati tuli myaka emeka what is going on bantu ne bafa baana b'abantu bali mu makomera baana b'abantu bali wansi wa ttaka abaana ba Nuupu tulina ennaku oluvannyuma lwa Sheikh Nako okutrendinga ng'ataakenze Bobi Wine ng'akoze ataaka ku Bobi Wine Seeka Kiti okutrendinga ng'ayogera ku nsonga z'enkyukakyuka ne kino ekizezengere nakyo kivuddeyo kyogere ku nkyukakyuka mbu tusobole okukiwa amasannyalaze nze neewuunya omanyi teri kibi mu nsi nga kubeerawo awo omuntu nga talina ssuubi kambabuulire omuntu buli lwakuvuma nti oli hopeless naddala ng'otegeera bulungi oyo omuntu aba akuvumye eddiini y'obusiraamu n'eddiini endala zonna amazima zituyigiriza okubeera n'essuubi kati kino ekizezengere kiri wana tekimalamu abantu essuubi okumanya ng'essa kino kisiru kigambye Museveni asibye abaana b'abantu abaana bavundira mu makomera abalala babase kyokka kye kimu kigamba Museveni afuge paka aleke ekiraamu ng'okeera ku makya ng'ogenda mu muzikiti omuli ekisajja kino nga kye kisaalisa gw'agendayo ddala toba musiru
nziraamu toba musiru gwasaalira mu muzikiti ogulimu kino ekizezengere obeera musiru. Bino byebintu ebiri awo Museveni byatupulantingamu okujja okutaataaganya enkyukakyuka n'otumalamu essuubi. Mukitegeera bino byebisajja bitategeerera ddala biri wano okubuzaabuza abantu. Kati kino ekisajja ekyamazima nze singa mmanyiwe ekisaalisa kyetaaga na kukiwa mbizi ne kirya. Kyetaaga kulya mbizi kino. Tekitegeera osanga n'ekiwa ku ssuubi. Ojja otya ku bantu n'otandika obbamanyira n'obbakudaalira bw'oti mbwa naawe oli sheeka osaalisa. Kino kyetaaga kulya mbizi kino. Kisooke kiddemu ku magezi. Ebyo ate nga munnange tweyongera n'amawulire ag'enjawulo tukyali ku couple, the youngest couple in town. Oyo Baby Gloria wamu ne mwana munne Jonas. Mami yalabiddwako munnange nga musanyufu bitiya nga akyakyanca na kwegamba nga nyenya mugaliro enjole kwegamba essanyu lyabadde wali w'omukyala Betty Nakibuka mama wa Baby Gloria nga musanyufu muneera ng'omuzadde naye yakera n'ateekateeka omwana we era mukama n'amuviirayo etubagaliza birungi byerereka tuliko tukulabe mami munnange wali nga musanyufu nga yeesibye gomesi nga wanyenya galiro enjole munnange obufaananyi nga bwebuvaayo ne ŋŋamba kyekyo. Hey, mommy, who told you that does? That's so funny. That's so funny. Who told you that does? Oh, right, so parking. Daddy, mama, we're parking. Can I go to church on Nazara with Jonas? Hey. Mami Gloria omulaba essanyu ly'omuzadde. Buli muzadde ndowooza kyekyo kyayagaliza mwana we mukama waba akuviiriddeyo. Tubagaliza birungi byerereka maama. Nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mukwano gwange ye Bebe Cool ayina engeri gya omuferi yamuzungiddeko kale oba yabadde muferi oba bambi yakubye rongo namba kale naye n'agamba nti kale katwetwale yagezezzaako okubanga amugamba nti munnange ne rongo namba naye ng'oli takiwuliriza n'amugamba kale. Someone can misfire call me and ask me see a good driver akantu bakakuwadde okandeetere because I was counseling this guy but he was insisting on calling so I said let me pick naye why angaye driver akantu ka drone okaleese why nange kineme kubedda mu counseling naye era sebo wali wankubidde nampita driver sebo si ono si gwe driver kale era this guy is still calling sebo enamba gy'okuba nze nkola mu ggwanika mulago okubye wrong number badde manyi mwe bali bannannyini mulambo guli ogukyali wano gwe tubadde tunoonya bannannyini gu si egwe he has run off. You know, sometimes abantu nga bakusumbuye onoonya ekyo bagamba n'obula so kati ako kakodyo kange jampeko What Bebe big size at the Gagamel CEO. Mnange ndoza just yabadde fun. It is just for fun. Nga nawo omuntu we yakubira fena tubikola wanene olusa bafere bakubira naddala ba mobile money ne mwogera okasta airtime olusa abera we nawe obeera ko noteeka ko gamba katwetwale. So just it is just for fun. Nga tuvudeko mnange waliwo ka clip katambudde omufirika eyagenze Vatican agenda alabe kuki akube kulise vanyuma eri papa omulungi naye munnange bali abantu bali racist weewaawo ffe tukirabye nga racism naye ate abamu bagamba nti
ebyo bya nnono nti nga naawe oluusi wakaveeri tomanyi nnono zaki za wano mu Africa n'ozungira oluusi mu kalica y'abantu nga tobitegeera nga balina okuzza wali ebbali naye abantu bareactinze in a very different way buli omu ayogera kyayogedde akantwalireko katini ekikolwa kineno nakyagadde nnyo kyansanyusizza nnyo era singa kikolebwa oba kiddibwamu emirundi n'emirundi kijja kubikkula abafirika bangi amaaso n'entegeera okumanya nti nno eddiini ezimu ziyina bannyini baazo yokulaba ng'osimbye mu luseegende lwa layini nti akuweka peeke ku ttama sayidi eno n'eno nga tomanyi gye yava tomanyi we basiitaanidde eddiini yaabwe abafirika mujja kukiwulira naye mmwe mulabye engeri paapa gye bamukoleramu emikolo gye egy'okuziikibwa balinganga abasinza sitaani beebisse ebikookolo ebya bbulaaka bonna tebalabika basimbye ennyiriri bannaye bitiisa bividiyo woobiraba ge mazima bividiyo woobiraba bitiisa bitiisiza ddala biringanga amasitaani omanye okubeera nga amasitaani munansonyiwa aba Catholic Church naye nze eno munnaaye gino emikolo egy'amaziika gino emikolo gy'amaziika beebise obukokolo balina ebintu ebeebise biwanvu ebiti bigira ddala paka eno ne bikoba mu bulago amaganduula tomulabako olabako kasobwe kati katono abamu tobalaba n'amaaso mmwe teri muntu asinga kusinza bya buwangwa oba gine gye tugamba emizimu gye tutalaba ng'abantu beerimbika mu ddiini oba batandikawo ddiini boolaba nti abo eddiini yasookera eyo abo balina emisambwa gyabwe gye basinza emizimu gyabwe gye basinza naye nga beebikkidde omwo mugenda kunvuma kimanyi abanaavuma mujja kunvuma naye nze sibalinaako buzibu njogedde ekituufu zino eddiini zirina bannannyini baazo abaazireeta ne bazireeta mu Africa kyokka mu Abafirika ne musalawo ne mugoba ebyammwe temuva mulaba mubunda mwafuuka bamasiikiini buli wamu babasosola to the extent nti omuntu bakusosola ng'olaba n'olaba bwoti n'owulira n'otandika okwebuzaabuza oluggumugumu kwegamba n'owulira nga kwegamba oswadde naye nga oyina okwekaza omusajja najja nga akuba buli omu kapeeke mu nkola ey'ekigunjufu n'atuuka ku Mufirika n'alaba nga asanze sitaani mujja kiwulira notantiru we tulyezuula Abafirika we tunaaba tetwezudde tukyalaba nnyo ebintu nga bino tukyalaba nnyo such discrimination obusosoze nga buneeno okitegeera racism okugamba abantu bali racist wekituuka ku kale n'ey'Abafirika eno tujja kitegeera ife mizimu kuba tulaba yesife sitaani nze binyumira bino ebintu wentu wembiraba binyumira buli wenda banga balinayo Mufirika gwe basosodde buli wenda banga balinayo Mufirika gwe bakoze ekintu kinyumira so that Omufirika omulala akimanya nti olaba bali mu kusiibula mwoyo gwa muntu naye era obusosoze tebwebuulirayo ate eyo gye bali basosola basupa mu Germany mu Faransa mu Italy abo baba basosola tebagala kumanya Mufirika mwe muddeyo munoonye gundi zamu muddeyo munoonye gye muva kyobalaba buli kyosinza kyokiririzamu kikiririzemu gwomanyi nti kyokiririzamu waliwo ali eyo eyakitandikawo edda sajja bajja eddiini yaabwe ne bagireta mu Africa missionaries nga gojja weesimbya mu layini bali mu kusiibula muntu waabwe bamusiibula mu nkola ey'ekiwanga omanyi enkola y'aba bakyogera batya mu buwangwa paapa bali mu musiibula mu nkola ey'obuwangwa ey'enzikiriza y'Obukatuliki naye teyina njawulo na muntu ali mu ssabo musiibe bulungi abange ekirungi agambye nti tali mu kuvoola ddiini ya Kikatuliki era agambye nti Abakatuliki yonna gye muli temumukwata bubi era temumutwala bubi naye nga kakiripa ako bambi katambudde nnyo abantu bakogeddeko nnyo engeri gye batwitinzeemu Omufirika ne baba nga tebamukkiriza okuba nga asalinkiriza abantu bangi nnyo boogedde kuziika kwa Paapa nti bakoze nnyo emikolo actually abantu abasinga bagambye nti bakoze nnyo emikolo gy'ekinansi mbo babadde bakola mikolo gy'ekinansi mbo bitiisa n'okutiisa era mbo bikanga munnange nga bw'obirabye nange wembirabye ne still
obulamu bulina okugenda mu maaso ekyabaddewo tetusobola kijjawo ninga ye paapa tumusabira mukama katonda amuwe ekiwumula ekirungi era tusaba nti n'omwoyo gwe abenga agulamuza ekisa weyongera okubanga wekumidde ku NCK Tovao.